kakati ayagala okumanya nti City Antalo muve mu kutuma ba bloggers vayo kole statement yemu mwa batuma ba bloggers mbalaba be mwa fake accounts olina bo accounts 10 yawe mulemu nyagwa ali yali dembizi vayo kole statement yemu tegene nti oli musajja imirira mu kamera kole statement yemu tegene nti oli musajja onobera president ngotya onobera kawadi boti ngotya akakwera president avayo nayogera ensi ne yuguma challenge njibawa vayo kole statement tegene nti oli musajja nyina miza zinge za Irani nenzi sibiyeko wenti ziri mu launching pad zona zirinze ziti nyina gwe ninze ajja kusatuuka ojja kuwulira ebizimbe we bigwa don't temukwata you am not an aggressor naye mbalayirira I will respond to fire with fire wabula besijja kwanukula ona eri wa local defense kusalama road ya nirumbuyi bani sikirasi yange sikira walwono oyekolera mbwanonya asayira mu Europe amaze Kenya emyaka ena mukasiramu ali eri ekiberi yebaseyo mbaba musubiza mbaba Sweden bajja ku asayira mbakunoneyo bakutwali kati manyima wito oyekolera na ino mmogwa cyama kakati oyu sobola kumwano no that's it nze mbyogede sigwe. Don't shy away. I'm not shying away. Brought me here. Yes, my mouth yes. Era sikuina kobuziona agwenda umagwacha mawe alichiberi mbangamba alichiberi musiramu baniza asayira bamutwale Sweden toina na capacity funa visa ya Europe nga nawo yogera mbolinze chiberi bampe visa chiberi boza Museveni ampala na Museveni ampala akuwala na kiboye yekolera bakola na kutema nyombizi je watemanga wano bakuwala nyachi abo sijja kubamalira ko bude but njagala leader vayo okole statement labona ajira omuto gumulinga ekiwato kyente ennongo okubika okuva ggulu okutuuka wansi kagereka naswi naye nga sinnatuuka eyo kansooke nkubagize nti nga kitalo kubanga teri reply era bw'oba abadde olidde looni ng'obalira ku reply ya mukulembeze waffe genda bakuwe enkumbi olimemu olubimbi lwa nsonga bangi abalindiridde reply y'omusajja oyo ng'amadda ga Yesu naye abamu batuuse kugenda mu ntaana nga tebafunye reply ate olwo gwe misikini munyagwa reply tekyali badde kikulu but the question is are you worth ogwanidde okufuna reply y'omusajja eyasinga okulondebwa bannayuganda ogwanidde okufuna reply y'omusajja asinga okwagalwa ogwanidde okufuna reply y'omusajja asinga okulwanyisibwa ogwanidde okufuna reply y'omusajja eggwanga lyonna gwe lirinamu essuubi tewali reesi ya ndogoyi na mbuzi embuzi zidduka na mbuzi n'endogoyi zidduka na ndogoyi newankubadde nti embuzi eyina amagulu 4 naye ate tekigiwa lukusa kujja mu kigo mugenda kuddukira ndogoyi era endogoyi erisigala ndogoyi era eridduka na ndogoyi n'embuzi erisigala mbuzi era eridduka na mbuzi nabwe ekityo munyagwa sserunga mugaati gwa bata n'ogwo omutwe gwo ogutudde mu mazzi His Excellency Bobi Wine tayinza kuwa reply tonnafuuka watho oba tonnatuuka ku level His Excellency Bobi Wine kwayinza kuweera reply era bye waakayogera byonna by'obadde ng'oyogera okumala emyaka 4 yasooka kuwa reply yabaffa w'oyogeredde asoose kuwa reply olabye bwe weebanjiza ekikumiddwa olabye bw'osiseeriyo okumala ebbanga lyonna ng'onoonya reply paka lw'olaze nti bannaye musajja gwe bulijjo nkolerera reply mpa reply tajja gikuwa kubanga tonnatuuka ku ddaala era tolituuka ku ddaala Bobi Wine kwakuweera reply olaba yagimma be twalirowoozezza nti waakiri baalinamu ku nsi okusinga ggwe munyagwa agiwe ggwe munyagwa asobola okutuula ku bu YouTube n'okuwemula n'owemula agiwe ggwe munyage yava mu parliament n'ekitiibwa ky'obwa honorable n'okyeyambulira era ebigambo by'okozesa n'ebikolwa byo omuli okwagala baka abasajja bannamubiru aba Dream Restaurant ewandegeya toli worth era tolibeera worth kufuna reply
kuva mu mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bw'oba onoonya reply nze ndiwo. Bw'oba onoonya reply Lumbuye yaaliwo. Ate era twegendereze kubanga naffe tunaatera okukubuuka obeere nga tokyali ku levo zaffe. Bangi era abajja nga beepika nti baagala reply ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ng'olwaleero baakoma dda nga twabamaliriza dda ate naffe ne tubabuuka. Omanyi ffe tukulaba ng'ekikajjo, tusobola okugaaya ne tukumalamu akawooma n'oluvannyuma ne tufujja. Alright, ndowooza mubeewuliriddeko buli omu agenda maaso n'okuba nga yeewera nkolokooto nga waatasalikako musale, naye ate ne ku ludda oluli eno yeekolera naye awanda muliro. Kati olutalo olwo ndowooza tugenda tulekera wakati w'ababiri abo bonsatule tulabe ekinaava mu yeebirako. Oli ku Yugi Updates TV osinza oba ng'otuwuliriza bw'otannatuyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali mu diaspora emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo, mwebale kubeera ku Yugi Updates TV kubanga ebbanga lyonna mukuumye nga kwe muli. Tubeebaza nnyo emirimu egy'amaanyi gye mugenda mu maaso n'okuba nga mupureyinga eyo gye muli okulaba nga muwagira enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda. Naddala mu bino ebiseera ebya 2026 generations ng'akalulu kengedde, tubasaba buli muntu yeebereremu ate buli muntu abeere kalabaalaba wa munne tusobole okubeera nga tutuuka ku nsi ensuubize. Mbaagaliza olunaku olulungi, tuzigenda kubanga mbongerayo, mbaagaliza ekiro ekirungi. Osobola okujja mu comment section n'otubuulira ku lutalo olugenda mu maaso okusinza gwe ebintu nga bwe biraba. Mbaagala nnyo, mweraba.